Zabuza twesende tubuzabuza nisima wangambe eri mu bulaka tukoyo tubuzabuza twagambirawo biti atwesende zafu ndimugamba isima nswa okusenza ogwa mu message mubuze message yasembe obuwade gambi pya era namugamba ngumigiriza twesende zicyambuze ningina zikuba kata umba mubbi namubachi nemugamba ubitawo njego bemsajja amazima yogera amazima nagambe ta message yasembe yo nabana bankutte nomala uyagire mu kabisi ka bulaka kapapo kubona intensi nabatansi okunsika nempalira gojagero jakweta sente Nyondo jamu kola ekintu Nyondo yayogeddeko bati nena owetereze ng'oli eyo nga okimanyi nti okikola kendeze ate ndabula buli gwomanyi nti nina omwana wo ewange ng'akugambye nti ndi wa Dubai mbadde nsaba omwezi gumu obeere ng'oba passport yo gijjeyo olemeddeko nange kwali kwa bagayi nabagagamba tumukube kati abaana bako okutya komishoni omwaka okuyali ne bakukulandako obusungu era oyo gayi waliko gayi omu nagamba amulindeko temukwaki temumukuba yalimu inja kumuwa sente zenesiga ateeka uli mitimbu sente zizino mbungena muweze mwebanga bweriti kuba kati saawa eno kakabidi yakugaye mwakala bakatambula mbobiki kana bati bachanisi nange mmede nkugamba kino weekubirize bana embalamusizaako bannayuganda bannaffe abali ebule nebweya abali Uganda abali mu nsi zino ate za UAE abali South Africa muri Sudani muri Kenya Congo yonna gye muli bannayuganda abalamusizaako ayenze Nyondo Rozet ate nga nsinzira ku Nyondo Media n'embeera nga mbatuusaako amawulire gonna agali waneeno e Dubai naddala amawulire ag'abaana bano bakadaama n'amawulire amalala gonna nga omulundi ogwaggwa bannange twogerako namwe nga tuli bakambwe nnyo eri ba agency ababba abaana esente olwaliro omulamwa gwe tugiddeko gwa bano ba agency abakola ki ababba esente z'abaana nga beefula bagenda okuba nti bafunira emirimu ate ne batagifuna nali ne mu Dubai of course nga twogera ku kintu ekyo era ensonga lwaki ndi naye ng'ate ndi ne mwannyinange ali victim somewhere somehow nenga tugenda kubako n'ekitunguso olunaku olwaleero Dubai kasooka abatolere ku salaamu ate ne mwanyina ffenna abeere nga atubuuzaako tutandikire ddala awo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olaiva Nyondo Media tusanyusa okuddamu okubabulizaako abatulaba mwenna mwebale subscribinga Nyondo Media tuli wamu nammwe tusanyusa okulaba mukwano ssebo amanya go sigamanyi amanya agange bamita mama Dubai Maimuna yeza amanya agange bakitampa kwa jibidi amanya agange nga nino mimi walinaye mwekola naye nga so mfunye obudde na n'obudde ntera okunyumizayo ku baana ku mirimu ejo cleaning byumba ebyokubanza na connections naye kati ekindeesa olwaliro okukirya linnya lyange obuvugu kinalabikira mu kavidiyo akamu ndowooza mulina abasinga mwakalamu ne kati nze kirya linnya lyange. Okay, so ebiseera ebisinga bannaye kino njagala mutuquotinge very well. Fe omulimu gwaffe si kuba nti twagala okuba nga twonoona amannya g'abannaffe si gwe mulimu gwe tukola wabula nti kitukakatako oba okunyolerwa wamu n'omuntu yenna abeera ate atuusiddwako obutali bwenkanya. Bwe tubanga waliwo omwana azze n'acomplaininga nti waliwo omuntu eyabbye sente zange teyampadde mulimu kasita abeera ng'alina obukakafu naffe tukola ki tuvaayo tubako kitukola ki kyetukola naye ate olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo ne mwannyinaffe ono okuba nti of course erabikirako ku mukutu gwa Nyondo Media abamulaba mwamulaba kuba tubeera n'abantu ab'enjawulo be tukola nabo nti nze nebanga sinze ndi ku siini nyinza okuba nga siriiwo nenga umanya amawulire gatambula of course tubeerako ne banews anchors babeera mu bifo eby'enjawulo so ne babeera nga basobola okuba nga bakola ki baleeta amawulire nate atufollowinga up tetukomawo nti ogaba nga happiness tugafunye tufollowinga up okulaba nti ekintu kiba kikola ki kigguka what happened exactly kubanga bagala ogetandika nago ne tuzimbira ddalawo bwekiki ekintu naye nabadde nga nkyali awo nga nkyanoonya ku mwannyina ono nga twagala tulabe naye ate yankoledde ekintu ekyangu naye kenyini nakola kinanoonyako so kyabadde like
fena nga tuli mu kwenoonya mukola ki munoonya ekiina kye kiraga nti at least muntu si mubi kubanga omuntu omukyamu ebiseera ebisinga kizibu nnyo okujja mu kamera era yangambye ekikimu n'abamwanyinaze kituufu kiri nti byonna nabirabye byagenda mu maaso naye siri muki siri mubbi so sigenda kumwogerera okusinziira ku story ye katandika wasooka nnyonnyolemuko kubanga fena tufuna obutakkaanya fena tufuna tufuna disappointments mu bantu ab'enjawulo so kasooke ye kenyini abawe story ye ng'omuntu naye kimpadde essanyu nti atleast yakoze eki as the wall of agents abaamu kati nga Franka saawa eno ayogera bubi nga bw'okiwulira naye era kintu kye yakola si kituufu kubanga ate yali esente za mwana tamuyambye nakwate esente empitirivu ezitali ntono ate saawa zino nga badala it's okay kagende maaso n'okubadala naye nga Fechemba tuli wamu ne bannayuganda bannaffe si kuba twagala battira amannya gammwe wabula naffe tuba twalirako ate abo bembeera mukoze eki mwesiza obuli however abamu bajja kubeera nga bali bagenda kukosebwa oba oliawo nga si kintu kituufu nga aliwo ekyabaawo okwo nga mwanyinaffe wagenda okuba nga tatuyitiramuko ffe tetulina sayidi tetusobola kubeera na sayidi nga tuli ku sayidi yonna tuwuliriza omwana bamubyeko sente nti ne tulaba all the what ne tulaba gundi proof oba kituufu and then non naye wabeera ne gundi enti of course sobola okuba nga kituufu sente zamu baana bitwala tugende nine wabeerawo ekitatambula bulungi so nako olwaleero mwanyinaffe katandikira watabire nga tuwulire mboozi what happened ki ekyabaawo Medi nga buli era nyongera obajjukiza amannya Nkwaju Medi ekintu kyali bwe kiti tibagaaya abankwata mu kavidiyo yakwe mubalaba bali bana omuwala yakwata ka video n'abalenzi basatu kati abalenzi ababiri abankwata kubo tukwayika kamanja bali bakwana ogoli eyali amanja mu ka video yako naye story eri bweti bajja mukwano gwange yakonekitiwa ku mulenzi oyo yali amanja nusu yali agamba amanja nusu 10 kigamba yali amanja nusu 10 kuba yalumpa nangamba agala ki ayagala mulimu kwano gwange yabankonectinga kuba muyita Nedi kuba Nedi tubeera ku kyawo kyekimu nateete ku ttaano tubeera ku kyawo kyekimu twakula ffenna muganda wange era yasooka nagira Medi njagala mulimu naye mugamba ngeri oluddemu osobola tufunira ku kikumi mugamba Nedi kijja kwangu ekyangu nnyo kijja kufuna kuba nnamu koki nnamu connections nyingi nsobola okufunira era wayitawo ennaku bbiri nagamba nze neekubye tansoke ngina kwagala waki bwa CCTV camera ne mugamba ojja sooka osoma essira nanga ne nnamukwano gwange yakkiriza ojja mukwaki ojja kujja omuntu ajja kujja tugenda kujja ewakaawo omulabe mwogere omutwale ne mugamba kale era nkira bakira kujja ne twogeramu ne mugamba kyenangamba yekyetaagisa ate ne mugamba nusu 10 yokka ojja genda okole ki tujja genda ku office nangamba ate nusu nangamba ate tebasaba sira ne mugamba sira kampani jajji kusala kampani kusomesa sira nigisala nangamba tewali buzibu wayitawo ndowooza nnaku zaali nnya nabayeesootinze ngaafunye akasente kuba nagamba tangende nfuna akasente nkonewo naafuna akasente era yakamaliriza n'okuyinga visa ye najja nemutwala ku office nemutwala ku office naye mugambyeko ewa madamu netuukayo bulungi ne mugamba madamu mbala zange office y'abannayuganda niniyo mu Nigeria Malcolm Security Service ebagiyita Malcolm Security Service nemutwalayo madamu nemugamba ndese mukwano gwange naagala mulimu biki naye ekiseera we nemutwalira kampani yete kitekaati kwaki teyalinga naye before kumutwalayo ku office naye nayogeddemu ddala madamu ku kyati nemugamba madamu inamuki ina mukwano gwange ayagala ki ayagala mulina bulaza wange ayagala mulimu avudde Uganda naye mumpeere nagamba nja mukuweera kiina ki tekirina buzibu enkeera nkwata mutwala we mutwala ku office madamu abimujjako biti byonna ebyakola amugamba biti nga abimujjako yayita yese na CV ya sira namugamba engeri alina okuwandika mu CV n'adda ne tukomawo ffenna enkeera n'ajja n'atwalayo CV eyo nga walina ogiwandikira security era we yagitwalayo nakwata nusu 10 n'alumpa ne lutwavayo ku office kuba mu office twasulayo sente ne tuvaayo kati madamu
madamu ku yena ntiyako butezi message ngamba ojja kunkubira essimu nangamba njja kukubira essimu tusinkane ku Saladin metro station exit 1 on% ezo nemugamba tewali buzibu kuba mwe kwesiga ningamba kichina ko buzibu omwezi bali mwadeko ku mwana yina namukolerako nayi muwadde ka abana so naleke nini nakola yo mu company nakola ngayo nga kirina mu company ya connection gifuna yo madamu zinali kirina mu company ne bantu alanga kirina baina department ya kirina naye nga bakwata ne bagaba mu company endala naye ngoli under eyo company nga abana bakola ne bamala ku contract yo bakozesako bizibu bakola contract ne gwa kisinzira kuba yagabanga wati ngagamba contract agaba ya miezi akwa ya miezi mukaga contract ya miezi mukaga umao contract no damu osobola kudamu no renewing endala kati ababere datera ba contract yenyine yo mwana eba ya myaka ebiri andika chibuchobo ekitebe kyali kwaye kyalinga bwe kitinti nga atwala abali mu overstay n'abatali mu overstay ate pe twagendeyo bali bagaba sente mutono etungeleka nagaba nusu meka nusu lunana kade by then twaye tukola tetukola nekatugamba mugende mukole okundi contract ya shote y'emyezi omukaga omula kimalako ngamuvayo ngamtunamfunyuma kasente tunonye kidako okay kati boka bakosa contract kugundi endala abateka mugundi endala companies endala abandi mukali wali babagiramu overstay oba bakosa kali wakali wali asuru mukwesa nga kali wali oba bateseza nga overstay sinene asuru mukiri yalingira najimukira mpola nasala ku nsala mbovicho botaga kati bwe kitu cyali ndo muntu company ndani kwa tinje esiya era namagana ina kavumu era ebisere ebi namuntu onatwalideyo olutaro agiyagamba nti natwala sente zi naye nakatwala n'omwana era mu security nga baba already bo basoma ndani sida era kati sawa ena abana bamaliza dda bagi babula ko tandika butandisi ko ni nabanji ne yaso kumpa ko bujulizi ndia oyantwala ole nsoma sida bitiro na naye kati nintwala musayi wagira madamu ne tusinkane madamu twaba ku office na mazizo twala ye bintu byo lutalo ningwatanze bintu nimuga twafuma nimugamba aseta ko kampe kwa madamu agenda kuba akagala utakampe tagenda kola ku bintu atekale jukira tebayalinga jasinzia mu forces engage musavinga bijabana ajja kola ki ajja kukumpisizawo nakwata nusu 10 ngarumpa nandukwata nduterekereka unge tinga madamu etwa teseza navuye simu etusinkana kwa Saladin exit 1 narumpa nendukwata nendumuwa nangamba katindamu wano biki ngenda kuba mkuye simu ajja kulinta ki ajja kulinta kati nsobi medi wenji kwatira manyiwo singo omwana commission tasana muwayo ngata nafuna gondi echi mulimo no offer letter commission ono yandibadde okuweebwa omwana ngaina offer letter mungalo nekati wanera yali wadde mbukwe wakana kuba teyine wasigninga ate commission inasooka okusinzira ogundi omukyala basa asanga muntu ku metro ndina kuwerawo commission ekitegeera nanti omukyala yali amumanyi ate nga before yali amuwaaba omukyala wane dubayo omukyala n'oba omumanyi kampani ezo zirimu Abanigeria nzolwa babyenya abaana ebiseera ebisinga ne watali mu Banigeria mulimu obufere mulimu nazirimu Abanauganda kituufu kuba ojja n'omuga omwana basooka mu offer letter okuwa commission kampani entuufu egenda leke omwana oyo eyakole interview egumikirize kuba mu kampani munezisaba sente munda wenagamba okutandika emintu yonna kunoonyeza mulimu dirham 5 ezo ngaki bo bagabanya eri muki mu bali mu kampani endala naye esente zino nga tonaziwaayo sooka okole interview ofune offer letter bakuwaneka lisiti kosasulideko sente ezo wamba tolina bwogenda buwabira muntu nga tolina lisiti ya sente ezo webenyuma nga bwokyogedde era ne wamakomwano weyali akikola bwatyo ng'akikola bwatyo before wasamula interview nga kukyajinga dira mu mika dira mu 5 ni interview ngogimaze ne kati wano bekyali nti bali tebali ayalinga just nempita mono nempita kono madam ne mugamba njagala onyambo munyigire mwabo mu bichi batali kusoma sida natazosoma sida naye ajireko
kubuli ajja kuba kyamanyi bamu interviewing adda asoma busomesa kisira nangamba agenda kumumpisizaawo that's why yansaba akasente nenzimuwa naye kati waitawo wiiki emu mutadde ku pressure pase nga mwatu mumpita nga Medi nja kugamba nja kuyita nga bulijjo kwankubira essimu egamba leeta omwana bulijjo bw'oleeta nja kugamba era omugamba ajje ku interview wiiki emu neyitawo ebyekubiri ey'okusatu mu ey'okusatu omwana muyangambira Medi mpasi wate mugenda kumpa mulimu ogundira mutegenda kampani tegenda kumpa mulimu mpa kukwata senzani zinakuwa zinzirizi emukamba esaawa eno goyaga kudiza sente esi zina naziwaki naziwa kampani naziwayo ku office mubwiti twasasulira mu office naziwayo mu office haicho tatsola bwati ogenda okukiza kyotako kyotakiriza kuja sigala ogamba ki waziwazi twasaziwayo mu office twatwala akona nazikuwa mu office era bwekyali era mu statement ebali bankutte era kirayogera tiyanda akona naziwayo mu office that's why azibanjanzi ne mugamba wadda ku place nagenda ne manja omukazi yangamba ekintu kimu onde akupulesa wampira wa sente nagamba lindako omwana tunatayemo kwayalinga tujja kumuyita kuleti akuli interview kati Medi mwekyo ekintu oyizeemu nti kyokuwa omuntu sente nti musanze ku metro mu commission ekintu kinayizemu kiri ekintu kimu nti n'okwesiga tekimala kubanza madamu nali mwesiga nga muwa sente nzimuwa before nti nze sigala nnyo ku judginga Medi oba office ne office nnyingi wano abasokosa babana sente ate bangi nnyo bakola ofalete ez'ekiyaayi omwana agamba mpadde ofalete ino n'amala omwezi munamba nga tebamuyitanga okitegeera so nze nandigambye nti omwana nze abaana abange balaba kuba ndeeta n'abalenzi naye wemba ndeese wano omwana omulenzi nyina omwami gwekwatagana naye wano kukyabana abalenzi kuba ye komishoni w'omwana oyo okumumu amala funa visa kasamutekamu employment anona komishoni we naye kati Medi ekimusumbuyemu kyekino okukwata sente ziwa mukazi ng'omwesize ate nga n'ezo zennyini office nazo zigaba bugabiki tolina ewasayini ng'ogenda mubanjiza ba sente z'omwana tewali kati buno obudde yo omukazi oyogera naye omukazi already sente yazeewakana just nti nali ngambe kumukwasa webanaddamu ne bahalinga baagala bakozi kuba nja kutwala ngamba njafuna babintu walayo omugambi baabo bamala osoma sira bulungi kuba basoka bakolako interview bulungi buna ne babaselectingamu bagamba bano bayise basoka bakyajinga ebyo ebitaano nga maze osayininga opaleta basoka bakyajinga ebyo ebitaano naye kati awange onayingembe mukwasisa soba kireki kama mwezi janga za kichupuli kituufu omwana akwetera kwapulanga ka mungalo bwe kati mbampadde offer ngito tebanga nayo naye nga ayo makomo njesiga obanze nakwerayo banga eriwe andiganza kyenandyagadde Medi abaana abagenda mu cleaning bw'obatwala ku office eyo kuba kati kino okifunyemu ekyokuyiga omukyala mugambe luli bankwata ne bantambuza social media yonna omwana amala oyingira afune visa ye nkuwe komishoni wo bw'ona oba tomwesize ye mumwa ye mpita ngende naawe nze mugaye komishoni wo omwana amala ofuna omulimu okolaki ngenda bamako kituufu olaba ekisinza okubonya abanyabana abalimba nnyo mu zi kampani ezo ate n'abaana abannayuganda obuzibu twafunye mu kampani bazikolamu omwana obwezi emyezi 6 nakola ki n'akansolinga ekyo kigenda sula wano abannayuganda olw'ensonga nti abannayuganda nyina kampani emu gye natwalamu abaana ne banga tukyetaaga abannayuganda myezi 6 okoze visa ye ate n'akansolinga kati kigenda sula babadde bayingira kiliiningi bonna bagambe kati tuyingiza abanepali tuyingiza bano olw'ensonga nti abannayuganda emyezi 6 olinagana givaamu kampani emyezi 6 nonaavaamu newavaayo mu kampani omwaka nemuvaamu abaana nga 10 ekyo kigenda tukuba wansi bingi ebigenda tukuba wansi wane Dubai bw'oba osazeewo nti njagala cleaning era oyingidde cleaning nga tolina nnyo obuzibu mu cleaning kola cleaning kuba cleaning gwe mulimu ogusinga omenya wane Dubai nasinga ezo ennyumba z'abafolena abaana tebakimanyi naye ate nga guliko ssente ntono kyekireetera abaana nalaba munaafuna 1,800 1,500 n'agamba nange kankola emyezi 6 nkansolingi ogenda kwonolera banno
okitegeera kati ebimu mu kampani ezimu tezeetaaga kumanya bannayuganda kiba ku kansolingi kuba mulimu n'abaana bennyini nga tujajinga ba agenti naye nga n'abaana bennyini tebaagala kukola okitegeera kuba kiba kirungi nnyo medding sooka kweyanza okuvayo mu kamera n'okumwonotereza erinnya lyo kuba abantu bangi bakola ensobi ne basigala nga basirise nasigala te nga akunoonya gwe Nyondo Media nakuvuma naye nga tolina kyomukoze kitegeera n'engeri gyamprokingamu ne messages eyampa nawulira ngambi kale kinkutteko nga wembagambye tuli wano kwonoona linnya lya muntu tuwuliriza mu buli muntu yenna era tetulina sayidi nti eno sayidi gyetubeerako tuwuliriza buli sayidi yonna ne tusengejja so era kenyininyini yagamba nti nze ndi ready okujja nkole ki mpa obujulizi njogere kubanga nange obukosa omuntu nakola ki nayisibwa bubi kakati omaze omuvubuka akugambye nti sente zange nzaagala gwe n'omuddamu otya namuvubuka namugamba sente zange nzaagala nemugamba nagenze ku office madamu gyewakanye sente naye kati mukuze wakana kwa wawaddewo bosi naagala alage busanvu ati samuwa sente naagala otekawo embeera yokwetawo ki eya poliisi awo ningamba sijja katambirike nja mufuna mu ngeri eyange nga omumanyi ebintu bye Dubai era nga mami wayogedde kuuza office wano nensirika ningamba jamulaza era gayi namugamba sente waziwanze ngenda kusasula tanoonye sente madamu yazewakanye naye tanoonye sente ngenda kusasula era wenze funa nosobola okunyina dduku biza yange edduka biti nemugamba lutalo nkimanyi kibayita visa nange nkuumirirwa tonsaasidde biti gwoliewe webaka bitanda biti gwoliewe nemugamba lutalo njagala ompemu namugamba namusaba namugamba mpamu wiiki namusabye wiiki emu naye wiiki yagwako naba naye mukambeko namugamba lwakuna era luyajja teyansangayo alina abaana benali ntutte mugundi mukawoshi ne bagaana okukola mbu tebakweya nusu meka tebakweya nusu 10 nakuluka okulya ne bagaana nali mpaze nga basinga mbatwala nefunaka nakasente nenimba lutalo weyajjeka nsiriyo yalowooza nekwesi nemugamba ngumikiriza mwenafuna kasente ngenda kakuwa lutalo era mu audio zange namugamba nga lutalo sente zo wazimpa yasola ko kana mtu wampa sente zo awali obera ali amanyiwo wenali mbera na yali amanyiwo sawa wasemka ukatuwadde walala wendisi bangawo nakata woli wendisi bangawo era bipo ku mtu wako office nasoka namulaga wakane mugamba wano wembera wo mtu yamukonikira ko mukwano gwange ate nasi yeka nzabana bona basinga mbalaga wembera era mu ndimu ne mukwano gwange yangamba naye abantu wacho balaga wobera kiba kibi ekyo nemugamba tinze ndatabalaga watimba sibalaga wembera atali muyaye siri mu watimba sibalaga wembera andi katira olaba media kiretedde abaana abakuyingira z'ovasite era ebyo babajjako sente ku kampani ezitwala sente zaabwe temututte tegenda mukolera visa nosinga nomwana ngaakaba yayingira ovasite kuba okufuna omulimu nga tolina visa kizibu kati kituufu ate era bwekyatuuse kati ngaomwana tolina visa mu passport buli oyo kya Dubai yayingiza abaana okitegeera abafuluma abatono abayingira be bangi naye nga kyandibadde kirungi mubina abatwala abaana mu kampani ez'enjawulo ne mugoberera nnyo abaana ne batafuna buzibu nnyo Dubai okusinga okugwako nammwe abaleeta abaana mwana akuwa ssente ze n'omutakuviza omwezi ogumu naddala abalenzi bambi kikyamu nnyo mubakola bubi abaana balanja n'olwomwezi ogumu nyina abaana abalenzi babetakuza mwezi gumu naye nalwana ototuusa kampani yasala overstay naye mugaa tugenda kusasula naye tugenda salako ina overstay eyo naye nga kisukka bami omwana abakuwadde sente zezikoleka wano omutono 15 naye oba 15 naye ez'ekampala nyingi kyandibadde kirungi omwana mutyaku visa ya myezi 3 kisinga abalemereddwa ati si kampani mu mwezi gumu eno ng'alaba tegenda mukolera visa oba ki akyalina choice ekuyingira wala nga visa ekyaliko ekitegeera mulimu ne muno kampani ezikola nga tezikola visa nekozesa omwana neyimalako visa ye nekola ki ne bamuwummuza ekitegeera nga kyandibadde kirungi fena ne tukwasaganyiza wamu ng'abannayuganda era nze media lwekusosa okulaba mami bantegeera abantu kubanza tulina nendiisaawo nga mpira gamba oyo si ye media yali ku vidiyo okay kati awo omugamba ngenda kuwa sente namugamba ngenda kuwa sente tombuulire ebyo gwenyaga sente zange nemugamba kituufu sente ozimanja zo ne ofisi yatwala sente zo tombuulire ebyo nemugamba mpa obudde nja kusasula sente nanga sikyayagala kumanya njagala sente zange
yamanyiza weeks nga 2 ninga omanyi January ono wabeera omukambwe yammwe yangamba kati gwe sigenda kuda message yasemba yangamba sigenda kuda mukubanja gwenda kigenda kudukako nemugamba muganda yinutalo saka ate tukole kavuyo owa semyo ogende ku office obani nanga sigenda genda ku office kulwanira nenze nyemanja go kwatse naziwa gwe nemugamba sente sidina ko bakana kusitzo ngenda zikuwa era no mbya mukolekita ko nangamba medi watu kwa semi nozi woli okimanyi otiranze linya bagamba na bakolekita ku muntu omuyayi nemugamba ne ensonga wacha bakolektinga kunze siri muyayi ne ngenda kwa omanyi je mudo ngenda kwata sente ngenda musasula lutalo so atwala sente zi kinagamba lutalo oyo nemugamba ngumikiriza ne lutalo teyawuliriza lutalo bwatasobera kuwuliriza omanyi nti ajja n'abala ekitanda kimukola kimubanja wano lwenti basula abaana abweru ate n'alabanga n'omulimu gwenyini gumani muteeseeko tagula abaana beekola wano ebikyamu nga situzanza kati awo nayenzi naye mbasimunanyangayo okitegeera wamma wakuba nekirala nzina bagamba era ne message yasemba bwe ngamba neri oyo n'utawe na kimugamba oba akasambu ngira baswa sente sola kuba sente nemugamba boy negezi yiya nemugamba ngine saswa sente nena nginjia ati neka sawe no muntu akwacha ayinda kumpa sente simina nenjia nemugamba we agala taide passport yange mujikwate eberewo wallahi ngina kunya sini ngina zikwache ngenda ziba wasaga mupite muyayi andi kati mede omanye ekiri bukati ekiri we Dubai nti abantu abamu bamanyi nti omwana anogenje ku commission wakalibwa itagenda kuwamba ku police naye singa tumala okukusanga mu bed space tutegeeza tufaawo nazo olw'ensonga nti police egenda tuuka nga bakukubye naye nguzisesemi aye ne police egenda kubuuza bakukubidde ki kitegeera mulimu abamu abagamba tebajja kyebajja kukola naye omala omuntu aleekaaneko katono nti komishoni wange mwagala nkulala gye bava tokola ki kuba abaana beekyabwa ekituufu bajja balidde sente wana abaana bati amateeka nsinga bakuba abaana ne babatta n'okubattawa naye nga kyo kino eky'abantu mukendeeze ku komishoni w'abaana omwana namwe medi mulabe company zemuteekamu abaana omanye company eno ntuufu nze company wembagiwa omwana kagere muntu nga wa commission mubuuza genda sente ogenda zifuna ng'omwana oyo amaze oyingiramu nga munange maze olaba ofaletayo buli kimu bw'atandika nti nedda ng'omanyi oyo muki muyayi era yotomuwa ogamba omuntu ono nedda bw'olaba nga ayagala esente okusinga ku kino okuyingira kuba company entuufu n'omugamba nti sente zo jazikuwa oyina right emugoba ku company n'omuwayiriza kyonna atakuwadde sente zo kitegeera naye omuntu ayakira mu sente nedda mpa sente zino batazina kutwala okakkananga naye nze olwo company omwana yajjawo ng'agenda wa mu Nigeria company nga woojogedde bweti naye omwana oli omuvubuka yajja yali amututoyo ne mugamba simanyi mu Nigeria manyi gwe ngenda kuwaddira mu 5 singa omwana ono akomawo nga takoze togenda kunyumiza mu Nigeria ngenda kujjawo kizimbo koleki nangamba aje tutompa sente nemugalo lwaki ozigaanye era yazindekera waawo ku mulyango nemuga kitegeeza katolo company ki nfere n'omwana ngamba aje tinange mbadde njidde okugenda naye ndabye nga aganye sente nange nenkola ki naye nga leo ndabye okuzitwala munamugamba bwana muga gano ndetera okutwala kati awo nemanyi kati abo baali bagenda kulya sente z'amwana naye nga ebintu byonna banaye twebeereremu buli muntu ayambe munne banaye tuyambe nga ffe Abannayuganda nga bwe twakoola Musa Yesu yalabika yavaayo munda eyo kale era tumwebaza nnyo kuba bakoze kyamaanyi okulanga omwana gwe baleeta nabwe temakoze ki azzeeyo olwaleero era kati ali mu nnyonyi namwe tubeebaza munaaye tetwagala nnyo kubamanya g'abantu bwetugamba nti gundi vayo kuba amanya mangi wano gweoba tegeera nolaba omwana nti nze namuleetolinda nnyo okutuukako ojja n'okukwatagana naffe kuba tuyinza okunenya naye ng'omwana ye buzibu mulimu n'abaana tebaagalirako ddala kukola abasinga okitegeera osobola okukuba olwo naye ng'omwana yennyini yakola ki yaganda okukola nze abaana bonna abajja mu inbox yange nanimba nti mbona mnakino temwina kyemugenda kungamba mu nnyumba kyesaalabayo era bwe ndaba nti olimba manya nti awo nnimbyewo era olanga sikwadde nnyo obudde mmanya nti gwe manya kyoŋŋamba kikyangu wala omwana agenda okugamba nze ndi mu nnyumba bosi wange ntawanya buli wamu weekiri okitegeera buli wamu weekiri naye omwewaza otya gwe kasita okola obutambo mu nnyumba n'olaga nti nze sigenda sobola kyoŋŋambye oba nze kyongenda gamba mama kala asitaddamu kumanyiira naye omwana ayinza okikuliza nze bannange kino tewali tetutalabyeko temugenda tulimba bintu bye tumanyi
wallahi nze olaba Rozet nze abaana bajja mu inbox n'owuliriza n'osooka okiwa time n'omugaa yenda kuddamu naye ng'osooka sengejja byakoze ki byakugambye n'osinziira awo ate mu abaana abayo nga mumanyi nti ze ngenda bajja mu mayumba sigenda kujja mwana mu nnyumba bw'oba okoze contract yo oba osigazaako mwezi mukaaga kubira poliisi oveewo nga bakansolinze oveewo ne passport zo nze sigenda kujja mwana mu nnyumba waba ogenda kukaaya passport ogireka emabega otandike nze ate ajja tiyanja mu nnyumba sigenda kujjayo bw'oba okoze omwaka gwo gumu ekitundu oba gumu kubira poliisi emaliza ebintu byammwe nja kukulinda wano ng'olina passport zo na bikimu kyo ng'oviiriddeyo mu mateeka ng'ate okansolingiddwa ogenda kwagala okuva nga tolina sente za visa ebira tebayibana nti ngenda n'okuvaayo nayo nga tebakansolinza ate ogenda kuba obonaabona kuba batakansolinza olwo oba ogenda kuba tolina kyokoze guma poliisi ejje bakansolinge bakute omanye nti nemba ntadde naye nyina sente za visa wano oyogereko nange naye munaye abaana bamu mulimu ajja nti ajja tinzija mu nnyumba sigenda kisobola Rozet kituufu bamanyi wabweru byangu wabweru si byangu akakati nga tukyali ne mwannyinaffe media list yavuddeyo okubaako nekyayogera kubanga of course eriyo omuntu nga ye mubbi nga yakigendera naye twalawo n'ensobi okukolebwa ng'ensobi ekoleddwa naye waliwo ne bana bakintendinga ye nga wali ayintendinga nti ngenda kukola ki ngenda kulya ssente z'omwana n'akikola ng'akikoze eki ng'akigenderedde nga mwe bali abafere bangi nnyo gamazima be bangi sigenda balimba kino nkyogera wano mu kamera abamuddeyo ne mujerega kikyoyinza okukolawo bitwala tugenda of course tulina abantu ab'enjawulo tulina group nene y'amaanyi just musobola okulabula byawo mulowooza byakusaaga naye mukwano gwange kikutuukako Mary nayita mu comments zonna ku social media platforms sasa nk'omwana akulumiriza nti wali omubbyeko ate nga abantu basenga tengondo osomera ye Franka bana bajja bangi ne bagamba omuvubuka nange yanziba omuvubuka oyo nange yanziba naye ku comments zo omanyi mpitamu nfuna akadde buli mwana benasanga comments zinasanga okulaba nga bagamba nti omuvubuka oyo nga simuli ankomize oyo Medi nga simulangako nga bagamba nti nga simumanyi naye nga sikirabangako ekyo nekikola ki nekiba nti at least there is somewhere kiba kikuteeka n'ogamba okay naye kati ng'ono ogundi ate n'ebiseera ebisinga abantu abasinga okuba nti babeera bakyamu oba nga nababbi baba boogera bubi babeera babi naye omwana oyo yatwala obuvunaanyizibwa nankubiranga nga bwaweereza ku gundi okitaba mpaka lwalwanyi tube nga tukola ki abeeko nekyayogera naye kati gundi yali eri ono gundi ono ani ye Franka ye kati byayogera bingi yamanyi asobola okwekweka nnyo tujja kufunira abantu tugenda kutemula tugenda kukola ki naye tujja kufunira abantu tukuteekemu poliisi however bw'ogamba nti president tena kijja kwa bitwala tugende tetugenda kukuba kuba tuffe tetulina wano mateeka gakuba muntu bakola ki naye ate poliisi ejja kukola ki kubanga omwana alina evidence and each and everything however muda wone mulimba aliba nti ate kiki tetujja just tukikomyawo nga bamusoobera kakati omugambi sinengenda kuzukuwa agambye ekidirira kirinde bulinzi yangamwe ekidirira kirinde bulinzi bisi byampaka nemugamba obuki nayenza okunsobola okubagana sente ezo nogamba kuba kinamugamba bwe nayenza okubagana sente ezo negamba tewazimba yarudda waki kyagamba wazimba obuki nawe tuba tugenze wa mukooti ngeyo nensobola ogamba yampola sente yazimpola buzi tiyambako sente zammwe okuba nsimulaga akola lisensi yange nti ndiki ndi agent just nsogenda kugundi naye nsobola okwewozaako nti yampola nusu 10 nendasi nemugamba nti adde okuddiza lwa manja naye kati sinaadufuna mbu yampola buzi nga sogenda nakuyambimu oba nengamba atumpa ku sente ki ekyagamba wampa ku sente zo nze kinamugamba nemugamba naye nze ebisi bikozesa because siri mubbi babbi bebakozesayo eŋŋombo that's why nagamba wampa sente zo wazimpa era modeli zange semini message egamba nti teyampa wazimpa nusu 10 walumpa nenange nendikwata nendikagirina okubeera kinamugamba naye bikigwamanyi kategori nakiddako era nali bantega butezi muwala yekuba nali namukwano gwange nga alina office bagala alina gundi company batwala abaana abatalina sira n'abalina sira nagamba oba olina omuwala ofunayo omuwala obenayo abaana abawala baleete tugende kuki wefunire kasente naawe office nemugaa office wakasambu siyakiyayi nemugamba ti company kinagamba twanzigati yabadde mukwale nagamba ono omusajja
yako aconnectinga n'ekyala watu wanzika ati ajaba isawo buyisa abatalina CV ne mugamba tanonye kati wenateeka wena postinga ku status yange ne bajja abo ne bantega omuwala yeyita Specias nangamba njaga mulimu bikintu olwayi lwakuna ne mugamba hapo kati enkyaza tikigenda soboka naye saawa eno mpozi linda kuba omukaaga kisoboka alina kubira alina connection neri n'oyo omusajja nangamba kuba omukaaga oba omulina mulete tujagenda naye ne mugamba kaali entukola program kiro ku Friday ne mugamba kati enkya ku machakeera ogenda kujja nangamba ngijewa ne mugamba gona union takuteeko location no one location wene wegenda okuteeka wembeera wojja okutuusa ngenda kusangaawo wenja okusanga era wena ku machaza isawa 2 wana nobudi naye ndiyinza okuyoka nebankubira nagona wawa mukambuliri speed nenyambalaawo nengenda nembasanga asooka nabayitako nga basibe bamera bali babiri kubali omu omulenzi yankwata ngaali mupapu yali mukabesi ka papu nemugamba bali babiri n'oyo omuwala Specias abalenzi bo wali bamanyi abalenzi kwaliko abalenzi babiri binali mmanyi abaana yisi bamanyi omwana yina yisi mumanyi yeyita bulaza wani olaba wano ba agent kizibu kyakwefeeka tosobola kweka nga oli agent kuba ekyo omulala agenda kwekiramu nti njaga muyo tukufuna of course tosobola kwefeeka kubeera ogenda kutendebeza omugambe nti kola ki tusisinkana wano ne wano segeza oba niba n'abeekweka bakikola batya mulimu abeekweka bo ne beekwegedera nga sisimangu bakutuukako bakikola batya bantu balala nnyo wallahi we bali nga bo anti kati mulimu ajja kati kampulake kati leero akanyina Farida mulimu ajja nagamba nti njagala n'omukibi nti kale ngenda kukola ki ngenda kuba nkuweereza kati naawe omuntu oyo nga ye agenda kukola ki akutwala naye nga ye tosobola mukola ki mulaba nagamba sirimu nenda kusindikira omuwala bwati naye bwati agenda kukola ki agenda bbanga akolako kati ogenda mujjawo baba bageza kwekengera asobola n'okujja naye nakulengera ku mmotoka nti oli noono ye naasikamu naakulekera oli gogenda kukwata gotamanyi bekweka mu mbeera nnyingi bagezi oba oli awo otuuza ku union ninanvodde kwanswa pati nekulosingamu oli agwere building nga webankwatira ana bagamba mujje nabaga yemoyo n'omuwala agenda nti yeeyo obabisi nagamba yeeyo namuuza kyekiwo jebayakoye gwenge kale ofisi ejazakuzakuze mugamba izakuze tukoleki tugende tuba tukyatambula gaye omwe yasooka najja nankwata ku mutwe nomala ajja nankwata kati webankwata omwe yali amanja nankwata nomala nankwata nabangamba tuwe sente zaffe nabagamba sente ezakyate nagamba katonda yamanja omugamba meji njagala sente zange lero nkola ebyokumbuzabuza mugala lutalo nasembyewo okuwa message ki nagamba atukoye okubuza byetubuzabuza tubuzabuziza nisima wangamba eri mu bulaka tukoye otubuzabuza twagambirawo byetwagambirawo biti atuwe sente zaffe nemugamba isima nziswa okusenza gwe message mubuuze message ginasembyewo okuwayadde egamba etya era namugamba gumiikiriza sente zikyambuze nengenda zikuwa kata umba mubbi namubaki nemugamba omusajja wamazima yogera amazima nagamba eta message yasembeeyo namwana bankutte nomulala yajjira yali mukabisi kapapo kubanga intanesi nabatandisa okunsika nempalira gojagenda ojja kukweta sente ojatuwa sente tilujangu wano nayakika bantuuzaawo ani gwokubira omuntu akwati kubira gwokubira jali ayita sense zaffe nambagamba nina sente naziteeka ku office tugenda ku office totugwira office gojja kwega ebyayozi bangi nembagamba kale funa gwokubira ajja atuwe sente zaffe tugende kitutwagala kintu kimu sente zaffe nembagamba takubye mukwano gwange namukwano gwange gwembeera naye kyenkana bulaza wange nze ntwanga bulaza wange kuba tutobye ffenna nakwata namugamba mukubira esimu nankuba nabamukubira Ivan gwe leta namugamba Ivan bakyali bali wano bankutte nebagala sente zaabwe juge oyo mwana gatwala ku office nebatamuwaki madamu nabawo kumuyita kati bazze bagala sente zaabwe baminyamba leta sente
Eta sente. Nanze nsubirenga muba ayinawo oba ebitano bya ayinawo zonna kwache zonna eziwo basoke bakwatekeezo naza sulenda. Akati baba batantuzizawo ne tubeerawo bataka okuyita abannayuganda abayitaayita waawo abayitawo bisa abazungu awo bamanyi bote tebalina budde bubeerawo n'abayita bibbi myose mukikwate mukolesi ne bakwata tujja bamalamu ne bagamba nange nze siri mubbi nze njagala muveeyo omwana gambe nali mubbyeko ani gwe nali nzibye njagala byagaye neyanamubba sina gwe nali nzibyeko nze poza ate nze okuze baga tunakyobuuza fetuwe sente zaffe kati nakola ki natubikadde abantuuzaawo dakiika 3 oli tajja obadde ne bamukubira gwe tubwire ogenda kuja tojja n'abagamba danje ndeeta sente balina bwena kika 10 tajja batubuzaabuza kati ayinza wali mutupangira banne bajje batukwatire wano nabankwata oyo yali mukabesi ka papo abankwata kwe tugende baba nebatanza okuntambuza nibamyunyula yangaye mwabira nibamyunyula nzenna nabankwata nabantwalawo muntu ayira nkwagadde nnyo kuba tena kintu kyolimi nange nakulawanga bakumyonyola naye sorry kirungi obudde n'okola ki notubulira ekituufu omulala sirikirawo natandika nti atejakuba yakingambye kati mulimu abantu abamu ng'alina obuzibu bwe nga yanatuuka n'agamba gundi oyo nja mukola ekintu gundi oyo yanjogeddeko bwati naye naawe weetereze ng'oli eyo nga okimanyi nti okikola kendeeze ate ndabula buli gw'omanyi nti nyina omwana wo ewange ng'akugambye nti ndi wa Dubai mbadde nsaba omwezi gumu obire ng'oba passport yo ogijjeyo ng'oyogeddeko nange ekyo kyonna kisirikira kuba mbaawo n'abaana abamu ab'ekyama kikamye nti ab'ekyama batagala zikamera naye nga omuntu yenna ng'omanyi omwana wo ndi naye mbadde nkusaba onnoonye nga bukyali kubanga tolina lenti gweomusindikira nti yuno tewalimuliza omuwa nti yuno bw'oba wamufunamu ssente kyaggwa mbadde nsaba onnoonye omwana wa talina passport ojje tulabe ngeri gye tugyewo passport y'omwana kwa buli kimu kikola ki kigenda soboka saagala tebomba noonya kuba wendawanya nyenzo nnyinga mataabo bendekerayo neŋŋamba kati ono kamuleke muwe time yeetereze ku mwana we naye ng'abantu abantu baba bazze kukola si kutuula waka omwana alina olubajja Rozet nga talina passport nze nkifiiramu kuba obonaabona naye kitegeera ne family ogenda okwogera naye nga noyi nti walina ssente ate sigenda kukwata njireyo baana 10 bonna ki passport zaabwe nga gwe yamuteekayo mu nnyumba gy'oli bwebasa wallahi mbakoodde mu bulungi ng'omwana akugambye nti ndi wa Dubai noonya akasimu awo twogere tulengezi gye tumuyambamu bamaze okukwata manyi nambeegayira naye sitesiri mubbi sibaako sina gwe nali nzibye waliwo ne gayi yajja n'agamba oyo gayi amudedda nagamba ensonga eriwo oba mumubanja sente ensonga eri emu medi kati bano bakubanja sente bo kibaga tebagala kumanya ebya office biki wekuba esimu omuntu akweta sente ayita nembagamba olaba nono gayi namuntu akajumaani kampani emu gayi neyita supervisor nenga mu kampani bamugoba mudda naye bano nebatwalayo nebanfera enkuminya mu bitabo okugamba kiri ekintu kimu nti singa omwana ono aba aliridwa ono kuba togenda kukolera bonna bonna bamaleyo birungi mulimu bwogendo ga baleme oli omugabo okukolakola ki kugaane kati nze nandyagadde medi singa omwana ono okukuleetera obuzibu ng'olinawo kana akasente akangu kamu wakikole ki okiveemu osigale ng'obonabona n'abaana bakola ki bwewa ssente nanekukuba erindera okukukola bino biki oba olina akasente akali okumpi mugaye kampulize kangene nfe n'ono kuba buli bizinesi ebamu okufiirwa mubamu nabo omanya nti kati nkola naye ngenda kufiirwa kino kijjewo osigale n'abali osigale ng'omwana ndi kubunkenge ebyo wakiri mulimba omwana yuno naye ng'omwana omwadde agenze kuba bambi omwana alinda zire okuva eri naye agenda yingira eki overstekituufu naye olwo era nabagamba wakuba nti tebawuliriza oli era agenda oleeta sente agenda okujja kuba bamugamba tuli ono agwera building
bagenda okujja ngwede bantutte ngawoza mbalimba buzabuza ngwede bantutte eyakwata side zeri kusala ludini kuli fomology yakujiyajja wati jiyakwata agatuka nga bantutte paka mbede space yawe banga watu bagenda okujasa sura sente bamukwata bulungi wano bakwata bulungi kuba batya amateeka naye okusobola mu bantu batuka mbede space bateekawo ne bakwata ebifaananyi biti nga basinga bwedda baali bajeebe basi naye awo ntumukutte yaya sente za lutalo biti bikyatubuzabuza bute ne tumukutte ne baga nsinga gwe nali nzibye mulumu mwosula muri mu bed space yawe banias ati mwalimu kwali kwa bagayi nabagamba tumukube kati abaana bako okuja commission omwana omuyali nane bakukumadako obusonga era oyo gayi waliko gayi omu nagamba amulindeko temukwaki temumukuba yalimu kabesi ka papu oyo kubankuwa talimu kabesi ka papu era simulinako tabu iye ayogeranga ekintu kimu ffe tumwagaza kintu kiri kimu ayite sente zaffe tumute nekitumwagaza nengamba tewatendekana era nagamba onagamba gogenda kuba esimu okubira gwokubira akweze sente nalina bulaza wange nga nteekera obusente bwange nakuba esimu ye nakuba esimu yesyo teyitamu nanje kuba nga takwata najikube nebwenunugama natakwata nenjijako nenkubira sirina mukasendagamba akwatayo liya mubina zikuberemu zizo kati nemukuyagamba ate medi nze ndi wala esaawa eno sirinawo sente ate kati nagenda amaduuka nago gamanyi gali wala nogenda kuduka nguleetayimu ate nkubejairani akoleki mukubire mugamba ofunye obuzibu omwana okwaliko omwana onagamba abantu bayaye nawe ddala agenda tulisa oli omwana agamba onagamba omwana nedda sagamba bagambe oyo omuwala yenagamba oyo gaye ali mubabuzabuza abalimba nabagambiddewo tukole ekintu kimu atuwulire tukole ekiddako nebagamba ddange ngenda kugira olw'embeera gye nalimu kasina kyakwaka ate nga ndaba ate nenooza maama oba ajja kulowooza bagayi nsettinga musettings kenjagala sente nambagamba kumbeera gye nemugamba munkutta obuvidiyo nemugamba nangamba akwata akavidiyo kamu kasindikire maama nze kennyini nze yamugamba akwata akavidiyo kamu kasindikire maama akalabe gyajja kulowooza ti kituufu byaddala bankutte kuba nyo biyite ebekisaazi kalina bakamusindikira biti bikinatubeerawo tulinda kalinoisima bankwata nagamba atubuzabuza talina bagenda muwa sente gwogendako akasaliro biki kati mukavesi kapapa nagamba temumukuba saga temumukuba jesitwagala zise Dubai tebakuba muntu wanene etteka lya wandikolera ddala nga tubagamba gamazima gali nti Nyondo Squad weerikkiriza obogaane naye nkibajuga ffe tukuba muntu wabula tukutuukako tukwatagana naawe bwetaka kuteeka mu kalenzi ako nekakugenda nekakutuulamu bulungi nnyo netukusaasanya bw'obanga oleesa amawagali ng'okoze bubi nnyo netuba nekira kisobola okuzzako netukwata kumwe tukuba muntu yenna kubanga naffe tunyolwamu ne bannayuganda bannaffe tetulina kisa ku muntu yenna ali asente z'abaana kubanga esente waneeno bannange si nnyangu za kukola abaana bayita mu biki nti olaba ebintu ebinaakuleetera obuzibu jja ku nsawo yo nga bukyali kati okubiramu obwadde nti mama ne balaba bani abazadde baffe balwadde nasanga video wadde ku mutima kitegeeza agenda kuliramu wafudde naye ng'obuzibu buvudde mbuno bukomishoni bw'abaana kati abo sente ozibawadde oba tezirabise kikyaddirira nkuba esimu mama takwata ekibira ngasinde sawa no sinawo sente yankuba ejairani ngakubira bulaza wange oyo jairani amukubira tiyakwata yayisivinga kalina abantu beeraawo nawagaa biti kalina nkubira mukwano gwange bamuyita nankubira mukwano gwange bamuyita Oscar namugamba Oscar nfunyamu obuzibu wano waliwo omwana amanja komishoni namuwa sente ze nemutwala ku ofisi naye batamuyitirawo nemugamba mbadde njagalayo sente nagamba nenjagalayo diya mu 5 oba olina 10 wekirumbi nagamba beerawo dakiika 4 olina uddawa tanjije mu dakiika 4 nga omanyi tubeerawo dakiika 4 ndoza tatajja nankubira omulala bamuyita kirifu namukubira omulala
akati nga omukwano gwo nga tunakogerako naye oli mukwano gwo connectingako abantu abo nga ye tunakogerako naye yakonektinga bano beyampa bano ye yali yagenze eddakola ntaliiwo ate okuviki mbala musanga oyo kuba musajja oyo neyo musajja wa ddembe era ajja bagamba bawulirize bagamba amumuleke agenda anonye sente era ajja bagamba balikakkali naye obuviki teyaliiwo nagenze kukola kuba alina gyakola eyo mu supermarket eyo gyakola kati yali agenze kukola teyaliiwo kati tutuukawo nga taliiwo ne bagamba nende eyina mugambe biti totubuulira biti biki twera nabatekanabalyawo bagakukuba naye ngaoyo gali mu papu era nze mwebaza nnyo Allah mwekyasinga okola yagamba ate umukuba twagala eki yali mu papu obweki yali mukambwe wano mukunku ataano yali mukambwe yalaga omukambwe naye ku lasti nagamba temumukuba mumuleke temumukuba just twagala nusu 10 atambula agende kalasi. By the way, mwe mwenna yes babakoze commission wallahi tukimanyi bulungi nnyo nti kiruma kubanga nange supporting n'omundi n'ogu era mbera munyivu nnyo naye just mbasaba Uganda banafe just mukuuma amateeka. There are so many other ways ekisoboka omuntu kubanga musobola okumukwasa naye nga temukubye kubanga ojja mukuba ate weetera obuzibu na uli abagamba Nyondo Squad mukuba abantu tetukuba abantu bakibalimba nine kalenzi kamala omuntu kumutundamu ensonga lwaki beekweka akantu kano kazibu nnyo wana wattu era omuntu nga muyaye nga mufeta sobola kajjamu kubanga ne Franka yanimba nangamba Rozet ngenda kujja teyakola ki teyajja neyefuula ekirala naye ate nasobodde okukola ki okujja ekyenjawulo ekiri naye so bigwereddewa kati awo tubeera awo kati kwaliko gayo mu yali mukavesti keeru yali musajja mukulu mu ajaga agayi alaba muganda wange kituufu ku kyogera office eyinza okuba wagendayo namuze namadde kuba naye munyuddemu story nga bwe yali nangamba oli mutuufu kuba nze nkyaba oli mutuufu naye kati office ezo bayinza oba bakuba tolina bagamba nti naye kati ate nabano naye olumirirwe sente zaali za commission nemugamba nkitegeera naye nange bakwatisa de saazirya nazinga bwe yazimpa zonna naziteekere mu office ate kati essaawa eno nange mbadde sinaawo ki nasiinawo kati nagamba kati ekiriwo nabagamba kati olunakalisamaga budde bugenda biki kati ogai nabagamba okusinza obudde bugenda ate biki ekintu kiri kimu twagala sente mumuleke agenda akole mumuleke agenda afune sente azibawe oba mukwate passport ye kasa mugina agenda akole passport bajja kujjeeko passport nabagijjeeko kuba yali mukasawuno nabagijjamu yali mukasawuno nebagijjamu kubanga bagamba namu passport yange yino wano esimu baali bagiwambi nga isima agikwatira wala esimu nagikwata esimu loyiga yabagamba nedda mumuwa esimu musigaze passport agenda anonye sente ayisima nagamba nedda atuna kyetumuwaako byonna bisigala agenda anonye sente nabagamba ate esimu kwagenda ononyeza ki kwalina okunonyeza sente baba nibakundiza esimu yo ne passport yo babikundiza tebabinziza bagana nabagamba kitugenda okukola agreement nabawandiikawo kubanza naye kwekolera agreement yange nga nzime nkisobola okwewandiikira bagamba byawandika tugenda bitegeera nabankolera agreement oyo yali mukavesti yagiwandiikamu oyo omusajja yali mukavesti omuvubuka era ngaagiwandika era ngaensomamu obuviki ebyalimu tebyali bibi nga biraga passport yange n'essimu yange embiresi lwansonga bakola ki embiresi wenaleeta sente ebyo babitutte wenaleeta sente zaabwe nga babinziriza bibyali mu pasipoti mundagaano nga basayiningako oyo weyamanja n'oyo isima nga basayiningako nange ntekakawenyange nasayiningako naye nabagamba esimu temwayigimpadde oli nabagamba nedda genda ononye sente genda nengamba engeri gyebampadde chance eyo ate bayinza okuteekawo ekyembeera endala kuba kwalikolera gamba tumutwale nayifu siga bamukubye eddoono tumutwale nayifu kakati netukolaki tube kagenda nkolaki
nakola kuti kubutambula ngena baganda bange nze mu ebintu mubiyina naye munkutte mukoze eki naye mbeegayidde kintu kiri kimu munkutte bu video ne babite mubutambuza kyembeegayidde ngenda kukwata sente ngenda zibawa temutambuza bu video ngenda kukwata sente ngenda zibawa tanonye sente mbeegayidde tewali gwe geno nonye sente ozireete nangamba kale nange nkwata ku nziraka dakiika in fact nzalina saawa 4 oyo omwali yakwata baali batunatuuka baali babitaddeyo ddawamayomani yangamba kuba wenanakaddeeka bwe nangamba zabadde saawa 4 nga ndaba bakutte inuka saawa 3 nga ndaba bakutte inuka nengamba ye musajja tali mubbi ate bawadde bamutwalawa natuli wano ku union nengamba ye kitegeeza omwala olwava wakwata kaguli nakasuka mu video mu bigurupu yabe ebyemirimu binene nebutambula kati kyasobola okukwasa obusuulu ngamba gayi bannaye naye bagayi nabegayiridde nengamba tamudikayo mu video ngenda kubawa sente obuki naye nalina munoonya sente ngayo dazange maze omugamba nagamba nisooka ompe mu wiiki emu nkuwe sente mba mwenda kungazi ngenda genda mu banka nfune sente ninayo sente wulira mpulira obusunga ntaika kugenda bakyalinbakula bisiza nnyo obakali muyaya abaana buli wepita atali mubbi uzikyo bakutuuseeko biti tubali tumanyi bakusibye nokusiba nti abakyali banvunanye kubabanja sente nabagamba abo kyebakoze era obawa sente ojja kuba musirwe kyebakoze kimala nabagamba ekyo kyebakoze kyokka okuttira erinnya mubi ate nga babadde wabulira n'amazima nga biki toyobakanye sente zaabwe mbogenda zibawa kyebakoze kimala beera sudde olukumi lwabwe era obawa sente ojja kuba ki ojja kuba musirwe kati bakolonda erinnya buli omwakuwano kati buli omwakumanyi teyata kumanyi wonna ku youtube kwoli ku instagram kwoli okuwamuwonawo otali naye mbulamu buvi kino oba tomanyi kintu osobola okitegeera kyagezaako okwogera atandika okujja nange muganda wa isima omuvuki bali babiri isima tamanja ne muganda we tamanja ate muganda lebankwata teyali nakuwo ne katetako okuliyetinga story ye isima oyo ofisa ono n'atulya salaamu nga badda mu Luwarabu twamuwa sente namuwa sente ono yatwala sente za muganda namuganda wange nusu 10 anagamba ogenda mufunira mulimu atali mufunira n'atwala 10 biki ne kati twawambye ebintu bye nga twagala ayite sente zaffe tubimuddize so namugamba tolina teeka litwala bintu byamu ate ddala zido kimisi tolina yamugamba tolina era mu Luwarabu ngeza okubisikasika mu Luwarabu kwaba yayogera Luwarabu kati bo kibali bakoze advantage bogende officer mu Luwarabu tubule bamalinze nga batumeze kwanza nagenda muganda mukwano gwange tubira fenna kali nabadooza mu Luwarabu bajja tuwangulira mu ngeri office geta nje batamanyi ki luzungu kati bagamba ati bo bagenda kwogera mu Luwarabu na tubule tumalinze nga batumeze natubeera ofisa nabagamba temukkiriza wakati ofisa nabagamba tumubanja ofisa nabagamba nembawo mubanja kyekyaga nti omubanja ofisa ngezaako kubisikambi ngesinga byaba nagamba tewali naye twamuwa sente za twamuwa sente zaffe ofisa gyabaana mukisa bagamba twamuwa sente zaffe nagamba kati gamba mugandawo agenda aleeta kati ofisa gyemuganda agenda tuwa sente zaffe gamba muganda wo agenda ayite ebintu babirese n'agenda waggulu n'ayite akasawo n'akampa n'akawakampa ofisa nagamba akeberamu ebintu byo kebera bino ebintu byo mwebirina akebera passport yange mweri akasawo mwekali kati sawo y'olwaleero so kati sawo y'olwaleero bamaze okuwa ebintu byo okebedde mu kasawo passport yange simu yange nga mwebiri nakera mwebiri ofisa ngambo ebintu byo mwebiri natekala na batugamba mujja tugende ku poliisi natugenda ku poliisi batujjako tugenda ku poliisi tuwa ku poliisi nemba musaba ebintu bansaba passport yange noyi nebamusaba visa nebagamba visa yange eriko esimu ki enkadde nabagamba leta passport ngoli yagineeyo
ne bagikuba ekifaananyi yoli ofisa lama tugamba karasi diwe atuvaayo lero gende bagamba yatwavayo namagamba isi makola bubi nabagamba ngina bakasera sewakanye ngina bakasera kamina ati mwakola munda bisize eggwanga lyonna lyonna ensi yonna emanyi ati bandabanga mubbi nenga nabagamba tulina kyotugamba era mwabakugulu nenga timwaje temukwatagana nga waliwo enkubagana jasina twava ku polisi nangezaako okubalaga nti kyemwakola kibi nati testi mali ngambye nakyengezaako okubalaga nti polisi polisi twagenda ku polisi batuwa bulimu bamujako bujaviza ye nekusayininga kalasi tebagaba tiwe sinabwenadamu basanga enkeera lwalo wenasanga oli mukwano gwange yabankonekitingako n'omulala omuvubuka abeereyo mu bid space namugamba nti bakoze kyambanda bisiza neryo kimanyi kale liyo nereza tubeera yonna bandabye bandawanga muyaye ebitimu by'ensi yonna omuvubuka esaawa ena ayina omulimu oba tannagufuna omuvubuka wenadamu nemusanga yangamba ali mu kusoma asoma sira nangamba naye era wemaliza osoma sira tebinagwa ezange enzaagala tosobola zitwalira ki era bayetaga commission tosobola zitwalira weereere nemugala naye lutalo nemugala naye kati temwakola gwetutwala ntikyali wenga nabagange nabba wasinga kati nga tukonkludinga gwe kiki kyolowooza mu mutima gwo tugenda kubabalira ddala ssente oba kati sikyogera mubi kuba nze naye mbagambye ngenda bba wa ssente kati naligambye titangambe nti naligambye ngenda bba wa ssente naye mbaoviti kati essaawa eno nyinza obutazibawa oba n'okuzibawa mbaoviti bayonona erinnya lyange kati essaawa eno nengamba nti ngenda kuzibawa essaawa eno kati kizibu n'abaana kuneesiga kubanga olwedde banzija erinnya bagamba oyo omuyaayi bandabisa naye nga kovuddeyo ku media noyogera ensonga ezo zonna kigenda bba kirungi n'omuwa komishoni we kuba ate nowavayo nozirya ekitegeeza kigenda kumanyawo obuyaayi ekimalawo ekintu ekyo kwekukwata komishoni n'omudiza komishoni wanamalira okusoma ngaera bwere ngaolonya sente ezo bambi omwe naye agula omulimu ekigenda manya nyene oga nti kigenda bba ekitegeeza bali bagenda sigala kolaki bagamba kibitotekamu kunyiiga kuba buli muntu ebintu ebizibu ate nga nabo babitokola ki tobanenyaonyonde yazitwala omukyala aye naye era togenda sigala kuganamu abaana naye gwe abaana ng'osinzidde ku kikyola kituufu nnyo ekyo baana sigazawo omukwano samukuwadde ekyokuyiga naye nga nammwe tibeetondera media yayisa obubi tibeetondera kirungi media afuddeyo nakolaki neyeeyogerako ng'omuntu ate tyoyanza nnyo mukwano naye tusaba katonda akutaase tulabe nga komishoni kumwana yamu kituufu ate nekirala obwiti kati kyenayinjagala n'omulaga nti siri muyaaye sente ngenda zikuwa kati nga yemugambye obwiti kati kasana neyogeddeko ng'omuntu ki siri muyaaye sente njazinoonya njazimuwa naye kati wati ofunyeyo omulimu oba tosobola kumukonekitingayo obwiti wemba gufunye sobola omukonekitingayo ate njagufuna mugambye ogenda kumukompasetinga anti buno ayinza okuba nga takyasobola kumwesigamu ajja gugaana era ajja kungamba kimu bwempa sente zange kati kyenjagala sigenda muwa limiti ngenda zikwaweerizi wabula ngenda kunoonya sente ze njazimuwa kyengenda kuba kino nkyogeredde mu kamera nja kumuwa sente ze naye sigenda ateekawo limiti mbu sente zizino mbu ngenda muwezemubanga bweriti kuba kati essaawa eno akabidi yakugaye mwakalaba katambula mbobiti kana bwana tebakyanneesi nange mmede nkugamba kino weekubirize ng'omuntu oleke kulinda mwana olikoma okukola ki kubanja kituufu naye weebuuza oba ofunyeyo ebitaano bimuwe kituufu oyinza okulowooza omwana zeetaaga omuyamba ku komishoni mingi kituufu saawa eno bo bakomunikatinga batya ne gy'oli naddanze bwe nasembayo mukwano gwange ovita yinza mukwano gwabwe yangamba bo basajja bagamba tebirina bakuggwa bwe banakukwata bagenda kukwata bagenda kukuba embooko n'okusingako wali bajja kuba bakoze ensobi tukiriziganye n'ekintu ekyo
kuba akaseera kana akabadde waddewo security ng'etaaga aba security abalina sira kyansi esobola okujja n'amaliriza osoma nga omukuso gwo gukyaliwo singa kuba gukyaliwo medi wabba akasente kabe tekaba kanja ka commission singa omwana yaba aguliddwa omulimu ogwo n'ayingira nza kiba kivudde si bwe kiri kuba basobola okugamba nti ate siweddira mu 8 abaana bagamba nina 7 ne bamuyingiza ku mulimu nga tegulimu ssente nnyingi 2-5 kuba omuntu alina sira guba mulungi naba nga ayingira ne bakimalira mulabye oti bwekinaaba kasooke kala asome bonna bayambaganiza okusayidi zonna mbere wamu nange naawe n'Ennyondo otwale n'ennamba yange kuba singa aba amaze okusoma okunkoona kaja tefunyeyo security awo buni amaze osoma tumutereyo sira ze tusireke sifize singa aba agenze kikulu omwana kufuna mulimu kitegeera onomulyako sente 1500 naye ng'omwana ayina ki omulimu nga guli kwalaale so mikwano just kino kankiiseewo nga wembagambye nti tewali alina tteeka ate kuba muntu oba kumuyisa bubi. However, of course kituluma oba kibaluma nga mulidwa commission nange sikiwagira naye ate temutwali amateeka mu ngalo kuba kati nomba nga muli omwewala asobola okufuna ekizibu kyonna kyonna ne bagamba nti mwabakoze eki mwaba mutusizaako ekizibu so n'olwensonga eyo mukikwate mpolampola temwewera temugaa tujja kumusanga tujja kumukuba tujja kukola kiba ati kati wekiri kiwanvuye kubanga naffe tugenda kukifollowinga era bwebona waliwo ekizibu kyonna kyonna kino bakiguddewo era kuonaani medi kuba kati obukosi wabasazewo najja ne mu kamera we shall also tujja kuyimirira so tunyurwamu nammwe tetugamba mbu muli bakyamu oba kinaye ate kyemba mutagezaako kukola temuvayo kulwana temuvayo kumukola temuvayo kumukola kintu kikyamu kyonna kyonna kubanga singa anything wrong happens saba tuyimiridde wamu katoba kyonna kyonna kino bakiddako naye temumutiisatiisa teyandivuddeyo n'okuba nti singa ali muyaaye nga yali ayibidde teyandivuddeyo ng'abadde akikolera ddala abaana bangi teyandikoze eki teyandivudde nti gubadde muzeegwe so mikwano ekyensembyeyo nga mbagamba oba mukyamunoonya nga munoonya mu bubi kumukutuusaako obulabe bwonna kuba kati lividi yasooka yatambula twakiyingiramu nakati tukiyingiddemu ate tugenda kukibeereramu ddala nabo basobola okujja ku media nabo ku Nyondo Media nabo ne boogera ne bawaayo nabo ne boogera kyebagala ekyabwe instead of okudda eyo ate uwere okulokooti tiisa okuwera kuba nze ndambula gemazima nze tekinetaga kuntuwakinga mazima nze mbeera mu public place kuba sirimu namwe musobola okujja wano ne mwogera amakinga beki kituufu so tetwetiisatiisa tetunoonya muntu mu bubi kubanga ffena wano tuli bagugira bannaaye mujja kumusanga mukube bayinza okumutika nawe ne bakola ki ne bateeka ate mu bubi oba okitegeera wana amateeka gakola teri muntu akkirizibwa kukola ki kuba muntu so bwekito bwekiri so mba nga mwewera kati olwedde naye waali abamanyi tuba tumanyi what happens next singa bali waliwo ekintu kyonna kimuguddeko so nga naffe tugenda kuba tetugenda kosoleyo gannagamba tugenda kufolowawabawesa ekituuka ne kukusinga naye ne bakutikka naye nga kutikidde mu bintu byaki ebitali emunyomanyi byamu so ebigambo bye bisembayo medi okikola ki ebigambo byange ebisembayo kyensinga okusaba kati abaana mabawayo komishoni wamu muviki oba okuta esente zo ozwadde omuntu akunenyeze ozwadde buloka akunenyeze mulimu oba tomwesiga tosoka muweerawo sente tozimuweerawo tomwesiga tozimuweerawo bwe mugambe ntwala ku mulimo ntwala ku mulimo ntwala ku office musayininga ofa leeta nawe osokonka opaminga ogambe kampani jensa bakuofa leeta osayininga osomeka amateeka ga kampani eyo omala okusayininga omala osayininga buli kimu kiwedde nga before oveyo gwe before okumuwewe nawe ofune kwekonesa bigwe nga gwawo before tunakuvaawo ofune bwebuliza kituufu eyo kampani gyeri okwekonesa be kampani eno ekolera bitundu kyo basi tuyitenga eyo ogambe kampani eno abakumi bayo bakuma ludda kwa kalasi womawo kikola awo n'owaayo akasente ko ng'omaze okunfaminga naye kati mulimu abamu bw'owaayo sente zo olwokuba olyagambye sente z'omungalo olwokuba gweyagala mulimu kyagala mulimu okola mulimu gwa 10 oyaga kwa mwa 12 olwokuba wulidde gwa 12 olina gamba
nze okutwala njagala osobola kumpeerawo nawe n'oziwaayo ate olukupa n'ojja abanzibye teyakase kuwa sente zoziwaddeyo ate katanigenda namubuleminga Medio olaba waliwo na kino kikyamu ekyo mulimu abalimba abaana nti ogenda ku mugalo 10 mu ebyo omwana agenda ntuuka okumusasula sale nga asasula ddala mu 10 mu ebyo natandika okumubuuza naye lwaki bajjaku komisoni wange mukwali kwali 15 ate n'oŋŋamba nti buno obudde nti 1200 bosi wange nga mbayogera naye ne bimumaliriza nze nandakadde mwenna abaana abagenda mu biyumba by'abafolena bosi wo nga akukimye okutwala soka olubuze salale nga tonnaba kweyongera mu nnyumba mulimu aba natuuka n'asirika natalika omuwasente nga tekyalina kyataasa visa bagikoze bamukutte tekyalina ngeri kiryavayo ku 12 kitegeeza agenda tagenda kukola era ave yabonebonere wano buuza bosi wo ogenda kupa sente meka salale kuba mulamu abaana ajja namugjawo komishoni mujja mulimbe mulimu gwa sente nyingi biki naye nga tegwa sente ntono ekitegeera kati kigenda kukosa obulamu bw'omwana ebintu ebimu olaba nze sekulira saidi ya muntu tebasaidi ya muntu kuba buli kintu ekimu ekisinga nkirabyeko wano n'obulira omwana omugamba ate kati Katonda akireese bwati ogenda kikola otya guma okole tweyanza nyuma media abalabi ba Nyondo Media tweyanza nnyo kama abatukuumire media abatumidde mweyanza abantu okunoonya ku Nyondo Media obudde mutukutte kuba tugenda kuyonderera tutulakale tulina naku lwekitudde olwafudde ku airport era we mutulaba wano ate tugenda ogenda wa paka ku Union nakuya Nyondo at work subscribing Nyondo Media before wasubscribing muliro wakuba kasaba ngamba nengamba tangendeyo nengamba mukomenti nabasangawo mukomenti magaye bannaye temunjogerako sirimu yaye utuuse tevaayo nnyo nga wano okwetuukira kituufu